Ababaka ba Parliament abatuula kakiiko k'eddembe ly'obuntu basabye abakungu abakulira amakomera mu ggwanga okuteekawo ebifo ebikusifu abasibe basobola okulabira abagala baabwe nga tebatetaganyizibwa. Ababaka bagamba ddembe lya buli muntu okufunako akaseera n'omwagala we nga n'abasibe mu batwalidde. Kino kiddiridde ababaka okukola lipoota ku mbeera y'amakomera mu ggwanga era ne kizuulibwa nti abasibe batulugunyizibwa mu makomera nga ate bafunamu n'akaseera n'abagala baabwe nga bwe guli mu makomera amalala mu nsi endala. What do you want us to do? We bring them to stay together. Ababaka bagamba abasibe bayitiridde obungi mu makomera kyokka nga abasinga bali ku alimanda era ne basaba abakulira amakomera okulaba nti abantu bano batwalibwa mu kooti mu bwangu ddala basalirwe emisango olwo bateekebwe mu makomera gye bateekeddwa okubeera. Akulira amakomera mu ggwanga Johnson Byabashaija ategeezezza nga bwe balina obuzibu bw'omujjuzo mu makomera era ne basaba ababaka okubatwalirayo ensonga eno mu Parliament balabe nga amakomera gagaziyizibwa. Wabula ku nsonga y'okufunira abasibe ekifo w'okulabira abaagalwa baabwe, Byabashaija ategeezezza nti kabasooke bakole ku nsonga z'okugaziya amakomera kubanga abasibe naddala abasajja tebalinayo beebaka nga basinga basula bayimiridde. In some of my prisoners are not sleeping. I heard that they are sleeping in the shower rooms. If they can, that one probably would be better. But they don't sleep. So when you have a situation like that, conjugal visits are really very far at the list of issues which are going to handle. Ababaka bategeezezza embeera y'amakomera mu ggwanga yennyamiza nnyo nga kw'otadde n'abasibe okukozesebwa emirimu ng'ate tebasasuddwa kyokka nga n'okulya balya bubi ddala. Mukyala oba omwami we asobola omukyalirako ne banyumyamu kaboozi ak'ekikulu kubanga amaka gafudde. Ekyo kkirizo bakola ki? Bantu batono nnyo abeera mu kkomera okumala emyaka 10 myaka 20 naddeyo n'asangayo amaka ge. Naye nga Parliament ababaka abakola amateeka ngaffe abali kakiiko k'eddembe ly'obuntu tuyinza okulaba ntuteekawo enkola nti wadde omuntu ono musibe naye ate n'amaka ge agasanga. Has been in prison for 40 years, 50 years, but the person is not meeting the wife or the husband. The case in point, when we were in Masindi, we found one man is in prison together with the wife. All of them so far have taken 10 years in prison. The man is seeing the wife is seeing the husband. So why not to respect their rights? At least the government should gazette a place whereby the husband will come from the village or the wife will come from the village and meet the husband or the wife in the cells, at least once in a while. Samla Hanifa, KTV, Amalindirire.